Abawabira basatu abavunaanibwa mu musango gw'okutta Kenneth Watmore Nakena okuli Matthew Kanyamunyu, muganzi we Cynthia Munwangali ne Joseph Kanyamunyu batuusiddwa kkooti y'e Nakawa ku ssaawa 2 n'ekitundu ez'okumakya mu bbaasi y'amakomera okuva e Luzira era batuuse kuyingiza mu kaduukulu ka kkooti abasibe mwe basookera. Kigayibwa nti omusango guno gwazzibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'e11 omwaka guno ku Forest Mall e Lugogo ku luguudo lwa Jinja Road, nga kigayibwa nti Matthew Kanyamunyu yakuba amasasi akena agamuviirako okufiira mu ddwaliro gye baali bamutuusizza okufuna obujjanjabi. Oluvannyuma bayingiziddwa mu kkooti ebadde ekubyeko ab'oluganda lwa Kena nga bakulembeddwamu bazadde be okuli Engineer Francis Omona ne mukyala we Saaka ab'oluganda lw'Abakanyamunyu. Mu ngeri emu ababaka ba Paalamenti okuli Luther Achiro owa Aru North mu disitulikiti y'e Padere n'omubaka omukyalo w'ekitugu Beatrice Anywal nabo babaddeyo mu kkooti. Abawaabirwa bayingiziddwa mu Kaguli ne basomerwa emisango egibavunaanibwa era bapuliida ne banjulwa omuwaabi wa gavumenti Rachel Nabwire nga bapuliida kubaddeko Johnson Asimwe ne Grace Karuhanga. Wano puliida wa Kanyamunyu Grace Karuhanga asabye omulamuzi Nuwa Nobert Ssejabi okugana bannamawulire okugenda mu kkooti ng'agamba nti beefuga waakiri basigale nga wabweru wa kkooti. Omuwaabi wa gavumenti Nabwire kyakkiriza. The journalists in this court are behaving is not, it's quite uncanny. To the extent that some of them have crossed the Rubicon, you can see they are stepping on the bar. Yes, this is court. That some of them were ordering me to sit down. Yes. I think it's perfectly in order that this court should be allowed to conduct its business without any interference. Omulamuzi wabula wabudde nti bannamawulire balina eddembe okukwata n'okulaga eggwanga ebigenda mu maaso mu kkooti, kyokka n'alagira bannamawulire bano okwefuga n'abadde mu Kaguli n'abalagira okuvaayo mangu. Okuwulira omusango, omulamuzi akwongezezzaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ng'okunoonyereza kugenda mu maaso. Bw'atyo alagidde abasibe bazzibwe Luzira. Oluvannyuma lwa kkooti abamu ku bagibaddemu boogeddeko n'omusasi waffe ku bibadde munda. The pain maybe just delayed, but this is procedure. It's procedure. A criminal case cannot be hurried. That's a fact. Because Akena died a very painful death. And right now we have left everything in the hands of the investigators. Joseph Innocent Senfuma nedda mbataddewo be bakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.